oyo Bobi Wine agenda kutunda ensi yaffe mu basiyazi. Bobi Wine n'amala abeera president, ebisiyaga bigenda kubeera bingi mu Uganda. Twegatte tulwanyise Bobi Wine tumulemese okubeera president, tugobe ebisiyaga mu Uganda. Ebyo ebigambo byogerwa abantu abalengerera okumpi ng'ekisolo kye bayita embizzi. Bobi Wine agenda kutunda ensi yaffe mu basiyazi. N'amala abeera president, ebisiyaga bigenda kubeera bingi mu Uganda. Twegatte tulwanyise Bobi Wine tumulemese okubeera president, tugobe ebisiyaga mu Uganda. Omuyimbi gwe bayita Amani Basudde yagamba nti walikola ekintu okulumya agundi, ate n'owunzika ng'oyambye muyambe. Museveni ayagala okukozesa ebisiyaga okusuula His Excellency Bobi Wine. Naye ate mu statement zakola okusuula His Excellency Bobi Wine ate zisuula ye. Nazzi kuno bazadde baffe baatukubirizanga okutambuza essimbo. Era baatugaananga okutambuza ekimama n'ekigendererwa. Nti omuntu gy'okoma okutambuza ekimama oyinza okwetega n'ogwa wekka nga terina kutteko. Ne gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni essaawa eno eringa ng'omuntu atambuza ekimama. Kaakano yeeteze yokka n'egwa nga tewali agikutteko. Kubanga bw'ondaga nti Bobi Wine singa afuuka president, ebisiyaga bigenda kubeera bingi mu Uganda. Agenda kutunda ensi yaffe mu basiyazi. Era n'ogamba lwanyisa Bobi Wine bw'oba oyagala okugoba ebisiyaga mu Uganda. Kabeera kabonero ak'essimbalala nti president abeera atudde mu ntebe obudde obwo yavunaanyizibwa ku bisiyaga ebibeera mu ggwanga. Era singa president abeera teyakyawa bisiyaga, ebisiyaga bisobola okubeera mu ggwanga. Singa president abeera yakyawa ebisiyaga mu buli ngeri, ebisiyaga tebirina kubeera mu ggwanga. Bino ebiri mu Uganda olwaleero ebikudde ejjembe, ebiri mu masomero, ebiri mu mabaala, ebiri mu maloogi, ebyatuusa ne palamenti nnamba okubidisikaasingako ebiyiseeko etteeka babiteekeko ne penalty. Bobi Wine yafuga. Ebiri mu Uganda essaawa eno bwe kiba nga Bobi Wine bw'anajja ebisiyaga bigenda kubeera bingi mu Uganda. Ng'era essaawa eno olaga abantu nitulwanyise Bobi Wine aleme kufuuka president bwe tuba tetwagala bisiyaga mu ggwanga. Bino ebiriwo bye watuuka n'okuteesaako ba palamenti byatuuka n'okuteesaako. Bobi Wine yatudde mu ntebe esooka. Era bwe kiba nga ye bw'anajja ebisiyaga bigenda kweyuna Uganda oba bigenda kwettanira Uganda, bino ebiriwo bivunaanyizibwa kwani? Walikola ekintu okulumya gundi, n'owunzika ng'oyambye muyambe kkiriza. Nabagamba nti mu butamanya bwammwe ate mwe mweyiwira amanda mu mbugo. Kuba musiize ekifaananyi nti president atudde yavunaanyizibwa ku mize egibeera mu ggwanga. Era ne mugamba Bobi Wine we munaamuleka okujja, ebisiyaga bigenda kwandaala mu Uganda. Byo bino ebiyandadde bivunaanyizibwa kwani ng'ate Bobi Wine si afuga. Palamenti y'eggwanga eddamba etuuka okutuula okuteesa ku kintu ekitaliiwo. Singa ebisiyaga mu Uganda bibadde tebiriimu, kyalibadde tekyetaagisa palamenti kutuula biteesaako. Naye olw'okuba nti byali byandadde nga bikudde ejjembe kasiggu, kyawaliriza palamenti ennamba okubiteesaako. Nga waliwo n'olunaku palamenti lwe yatuula olw'Essande eteesa ku bisiyaga okumanya byali bikudde ejjembe. Kakati byebyo ebyali bikudde ejjembe oba ebikudde ejjembe bigenda mu maaso mu Uganda olwaleero, mutuuke n'okubiwera kubanga tosobola kuwera kintu kitabaddeewo. Byo bivunaanyizibwa kwani? Bobi Wine yabadde atudde mu ntebe esooka. Bwe kiba nga bw'anaafuuka president, ebisiyaga bigenda kubeera bingi mu Uganda oba bigenda kubeera nga si byankiso mu Uganda. Kabonero akalaga nti bino ebiriwo bivunaanyizibwa ku Museveni. Kyokka ate by'oyagala okukozesa okulwanyisa ono atannatuulawo. Mukkirize mbavume n'ekivumo kiikino mmwe abalengerera okumpi ng'ekisolo kye bayita embizzi nti mwakwenya ate mwagala okweteeka mu luubu lw'abategeera naye nga temutegeera. Olunaku olwaleero nzikiriza ti mu kalica yaffe ey'ekiddugavu ebisiyaga si birungi. Era buli lwensanga omuntu abivumirira ne bwe mba sikkiriziganya naye
kwolwo ntego okutu ne muwulirizaako ne nnyenya omutwe nti mutuufu. Naye nga tonnalwanyisa Bisiyaga mu Uganda oba mu ggwanga lyonna, sooka onoonye omuti okutudde Ebisiyaga gwe guliwa nti bwavu. Tosobola kubeera nga gwe yeekolera itongwa, ng'obye wasoma by'okola, ng'era omulimu gw'okola gukusasula ssente bulungi, then Chris Mubiri omusiyaza ajja kukuba akaama mu kutu. Waye yeekolera badde njagala kuyita mabega kukuba ssasi ku nnyuma, naawe n'okkiriza. Era omukubirawo oluyi kubanga ebyo byaleese oba byayagala okukutenguza, ate ggwe by'olina. Tukkirize tugaane nti mu mukwano ogwo gw'ekifuula nnenge temuliimu kwegomba. Toyinza kugamba ggwe yeekolera atamanyi bya Kisiyaga n'olengera Chris Mubiru n'ogamba omusajja oyo mwegombi. Naye olw'okuba Chris Mubiru yagenda e Bulaaya ye n'adda n'amayisa ge, y'akomawo yeegomba nze. Naye kyokka olw'okuba nti sitalina bigambo byagenda kuŋŋamba bintengule, ajja awanisa ebyo bye nnoonya nti yeekolera ebyo by'okeera okunoonya ate nze byendeese. Kakano kabbye mu W k'okeera okunoonya. Nkuwadde ennyumba emuyenga apartment namba, byonna bye tukolerera. Bambikkiriza kubba essasi ku nnyuma, bambikkiriza yeekolera nkubikkula ebbuutu. Kakati olw'okubanga wasoma ebitabo byo, naye bulijjo ogenda okunoonya omulimu bakubuuza ani akusindise. Ennyindo yo nga tulaba tefaanagana na yaffe. Munnange olwaddaaki Chris Mubiru ebigambo bye ne bikutengula, kubanga ayina by'azza akuwanikidde ate bye weetaaga mu bulamu obwa bulijjo. Takomye ku ekyo n'akusuubiza n'okukufunira green card ogende e Bulaaya, naye nga gwe gwayagala otwala mu Amerika walemesebwa n'okugenda e Dubai. Be agent bi kampani bino ebyaba mu 7 byakutunza ako akatono ke walina ne bibba ssente zo. Kakati omuti okutudde Ebisiyaga babuyita bwavu. Nga tonnalwanyisa bwavu mu Uganda tosobola kuggyawo Bisiyaga. Bwe kiba nti mu muti okutudde Ebisiyaga babuyita bwavu, kyokka ng'omuti okutudde obwavu babuyita mu 7, wallahi ya Mungu tosobola kulwanyisa Bisiyaga kubigoba mu nsi nga Uganda ng'ekyakulemberwa mu 7. Ensi omutali minimum wage, abantu mwe bakyakolera nusu 3,000 less than $1 mu Uganda. Mukyalimu omukozi akola naye nga taweza yadde $1 emu. Eyo ensi mwoyagala okugoba Ebisiyaga. Mu Uganda mulimu abantu abatudde mu mayafeesi naye nga tebasaanidde kubaamu olw'okuba nti baana b'abagundi, olw'okuba nti balina ennyindo etayagaagadde, ne weesanga nga balina experience okukola emirimu egyo. Bonna bammiddwa omukisa ogukola emirimu egyo olw'okuba nga tebava mu kabira eri, naye nga weewaawo balina experience olw'okuba nga tewali abasindise. Kyova olaba nagambako Museveni gye buvuddeko nti awe Makerere waliwo kosi gy'otannalengera gy'olina okuteekawo ate nga yeey'omuzinze nnyo naye temugifuddeeko, bagiyita ani akusindise. Kubanga ne bw'olisoma obwa injiniya nga tolina akaani akusindise togenda kufuna mulimu. Ne bw'olisoma obwa auditor nga tolina akusindise togenda kufuna mulimu mu gavumenti. Ne bw'olisoma obwa accountant nga teri akusindise togenda kufuna mulimu mu gavumenti. Ne bw'olisoma obwa secretary nga tolina akusindise togenda kufuna mulimu mu gavumenti. Akabonero akalaga nti byonna by'osoma mafaaya singa tolisoma course gye bayita ani akusindise. Era kyenva ndaajanira Kataaha mukyala Museveni maama awe Makerere muteekewo course gye bayita ani akusindise. Otherwise Ebisiyaga mugenda kubyogerako bwogezi, mugenda kugamba nti byabatama naye ng'ate yemmwe omuti okutudde Ebisiyaga mu Uganda. Kubanga omuti omutuufu okutudde Ebisiyaga mu Uganda babuyita bwavu, kyokka nga yemmwe muti okutudde obwavu mu nsi yattu Uganda.
mu Uganda weewaawo Ebisiyaga kizibu nesi kye kizibu ate nze yeekolera kye nnyinza okuteekako omulaka. Omanyi nabagamba society tetereeza makaago wabula amakaago ge galina okutereeza society. Gwayagala okulaba ku Uganda ey'enkya nga nnungi tereeza amakaago wabula Uganda si yeyina okutereeza amakaago kubanga abaana bo ye Uganda ey'enkya. So Uganda ey'enkya ate si be baana bo. Community tetereeza maka wabula amaka ge gatereeza community. Kya buvunaanyizibwa gwe ng'omuzadde okuze bulungi abaana bo bagase community. Otherwise essaawa eno mu Uganda Ebisiyaga si kye kintu kyenyinza okuteekako omulaka ng'ate babirya with option. Gwe agenda atemula bannayuganda oba temula beeyagalidde. Museveni gwe agenda atemula bannayuganda oba temula beeyagalidde nga tonnalwanirira ono gwe bawanikidde ebirungi ne bagenda ne bamubikkula bbuutu naye ate nga ggwe kennyini ng'omuntu osiiba otigumbula bannayuganda olutatadde. Abantu abattibwa ku 18 Novemba omwaka gwa 2020 nga His Excellency Bobi Wine mumukwatidde eruuka mu kampeyini mwalimu abakyala abaali bateetayo mu byabufuzi ng'abamu bwe batera okwogera nze siri munnabyabufuzi nga tebabadde na Bobi Wine nga tebabadde mu kwekalakaasa. Omukyala yali atambuza mmere ne mumukuba amasasi. Oyo teyeeyagalira kumukuba amasasi kubanga ye n'ebyobufuzi yali abyebalanye naye ng'ate alina okunoonyeza abaana b'ekiguli amagala eddiba nti ye ne bwawulira obwegugungo olw'embeera gy'ayitamu lwakoze lwalya lwatakoze talya n'abaana be tebalya kyeyava yasalawo akole wakati mu buvubi wakati mu masasi agabwatuka mukazi wattu ne mumukuba essasi. Kakati nnemu okulwanirira oyo gw'olesezza obulamu bw'ensi eno gw'ofudde omulema wabula ate nnwanirire gwe babikkudde bbuutu olw'okuba ayagala ebirungi ebyamangu nti amaanyi oba obusungu bwe yafuna nga bamumye emirimu mu kifo ky'okubukozesa okujja okunnegattako tulwanyise gavumenti ye yasalawo kugenda kufuna byamangu nga bamubiinula obutonde bwe oba nga bamuyita emabega. So nga gwe buli w'owulira ng'onyigirizibwa mu nsi yo bubeera bukulembeze bukyamu. Mu kifo ky'okunneegattako tulwanyise obukulembeze obukyamu wasalawo kwegatta ku kulisi mubiru akubikkula ebbuutu wabula oyagala nze yeekolera itongwa nzije nnwanirire ggwe nga sinnalwanirira bwenkanya mu nfa ya Ddaani Kyeyune gwe baakuba amasasi nga sinnalwanirira bwenkanya mu nfa ya Yasiini Kawuma gwe baakuba amasasi nga sinnalwanirira bwenkanya mu nfa ya Rita Nabukenya kabanga lya poliisi gwe yalinnya nga sinnalwanirira bwenkanya eri Ashirafu Miracle atambula n'essasi mu mutwe nga sinnalwanirira bwenkanya obwa Franka Senteza eyalinnyibwa mu mmotoka ya poliisi naye oyagala nnwanirire ggwe eyatwala obusungu bwo mu kifo ekikyamu. Njagala obbategeezaako Ebisiyaga it is an option okubirya kyokka ate okututigumbula okutuwaŋŋangusa okutusiba it is not an optional. Bakuwamba teweeyagalidde bakulesa obwana bo nga gwejja kala nadduli nga teweeyagalidde. Nze nnina kulwanagana n'ebyo bino ebintu ng'Ebisiyaga sigina ngeri gye ŋŋenda kubirwanyisa dayirekiti kannwanyise bibireeta obwavu bad governance. Senga nnaalwanyisa bad governance eno neevaawo ŋŋenda kuba nzigyewo obwavu n'ebireetebwa obwavu.
waliwo abaana abanyakula obusimu ku nguudo naye ng'ate si babbi. Pastor Bugembe waŋŋamba nti yakulira ku street asooka okuŋŋamba nti teyabbako ku ssimu ya muntu kale tezaaliwo mu budde obwo kaŋŋambe zaali ntono. Asobola okuŋŋamba teyanyakulako ku kasawo ka muntu naye yakanyakula yeeyagalidde oba yakanyakula lwa kwagala kwe because yali anoonya kyakulya. Nti embeera gye yali ayitamu yamusindiikiriza okufuuka omunyakuzi naye Katonda bwe yatereeza obulamu bwe ejjo emize yagireka eri mu bikadde. Kyangu nnyo okugoba ebisiyaga mu Uganda kuzannya n'akwagala. Nze mumpe obuvunaanyizibwa oba okugoba ebisiyaga mu Uganda sigenda bikwatako direct. Kasita ngoba Museveni bwe paba His Excellency Bobi Wine n'atuula ne tuggyawo obwavu oba ne tulwanyisa obwavu. Uganda neekomyawo minimum wage nti omukozi asookerwako alina okuba nga asoofuna emitwalo 2 oba omutwalo 1.5. Kampani yonna etalina busobozi busasula mukozi mutwalo 1.5 asookerwako kitegeeza tennatuuka kufuuka kampani. Minimum wage gizze. Emirimu gigabe kusinziira ku busobozi so si ku kabira so si kwani akusindise. Uganda ejja kuyakayakana ng'ebyemyasa tusooke tusekere mu bibatu nti owenyirira gitongwa mu mpite enkomeerewo ate mizira lyoke mbagambe n'ekiri balemu okwebigika kubanga obwavu bw'obugoba n'emize egibugirako automatically obeera ogigobye. Naye nga Museveni wano oba ogweteebye. Kino kye muli mu kukola ennaku zino okulaga nti Bobi Wine n'amala afuuka president ebisiyaga bigenda kubeera mu bingi mu ggwanga. Oba okkiriza nti incumbent oyo atudde mu ntebe esooka y'aba avunaanyizibwa ku bisiyaga mu Uganda kati bino ebiriwo automatically okkiriza nti ye gwabivunaanyizibwako. Ate era nakugamba Museveni tosobola kugoba bisiyaga mu Uganda kubanga ababireeta ate bw'osakamu obuyambi. Ababireeta ate be basasula ne poliisi ate yali birwanyisizza. Poliisi ya Uganda esasula gavumenti ya Bungereza. Kyokka ate poliisi yeeyina okukwata abasiyazi ate ng'ebisiyaga bijjumbirwa abazungu era biwagirwa nnyo abazungu bivujjirirwa abazungu. Kaakati mbuulira poliisi nkusasula musaala kugenda kukwata bintu byange oba bantu bange be nnateekayo okubunyisa omuze gwange ng'okyali masikini Museveni. Nga Uganda ojja gitambuliza kuleebeeta toyina capacity egoba bisiyaga mu Uganda. Uganda nsinga gesobola okweyimirizaawo. Naye ono Museveni yamanyira okubeera masikini ne bwagaggawala. Wallahi olw'okuba ssente abadde afuna za kakeeka alaba nga tasobola kuva mu bwamasiikini. Bantu bangi awo bemulaba e Kampala ababeefuula abalema abamasiikini ng'abagagga balina zibooda balina n'ezikamunye. Naye lwaki balemera mu bwamasiikini nti bino ebyobugagga babijje mu bwamasiikini ne balemalira mu bwamasiikini. Kali ne Museveni today yalemalira mu bwamasiikini. Buli omusajja alabirira amakaago lwanaakugamba leero tosulayo osobola obutasulayo ate maama enkyaba n'alyaki abaana bange aŋŋambye leero sisula wakawali amajinni akolera amateeka. Nkulayirira ng'okyetaaga obuyambi bw'omuzungu obungi ennyo nga ne poliisi yo yakyagisasula toyina kapasite egoba mizeege. Ayagala okugoba obulungi emizeege y'omuzungu sooka oyige okwemalirira obeere ng'omusajja nga ono Kibomberi omuvubuka omuto Kijana wa Burkina Faso ya Abdul Traore Thomas Sankara wa generation eno yagobye abazungu yagobye n'obuyambi bw'abazungu tayagala. Kati oyo alina kapasite egoba emize egyaleetebwa abazungu kubanga takyetaaga buyambi bwa muzungu. Naye gwe ng'okyetaaga obuyambi bw'omuzungu toyina busobozi bugoba mize gy'abazungu kubanga ne poliisi erina okukwata abasiyazi ate esasula gavumenti ya Bungereza. Bw'oba olaba kisoboka n'olwekyo ne ŋŋamba yeekolera itongwa sirijja kulwanyisa bisiyaga. Abayingira ebisiyaga babiyingira with an option kyokka ate be batigumbula
baba tigumbula tebeyagalidde era teba choice yabwe tekuba kusalawo kwabwe nti mutukuba amasasi kansooke nnwanirira abo. Bino Ebisiyaga byangu nnyo. Lwanyisa oba tema miti kwe bitudde bwavu. Omuti okutudde Ebisiyaga bwavu. Kyokka ate omuti okutudde obwavu baguyita Museveni. Temawo Museveni. Ebizibu ng'ebyo bigenda kugendera awo byonna kubanga ffe mu Buganda tetuleekaana na Ndegeya buli ku makyokkeero okuzigoba vaawo. Si bwe kiri. Wabula mu Buganda tutema muti gwa Ndegeya kwe zibeera zireekaanira bwe tuba twagala okuzigoba. Kubanga ne bw'ozigoba genda era zijja kumala kuzidde kubanga omuti kwe zireekaanira gwe gukyaliwo guteme olabe oba zinadda. Ne bw'onalwanyisa Ebisiyaga nga tonnalwanyisa muti tonnatema omuti kwe bitudde. Nkulayirira tosobola bimalawo. Museveni kye kizibu kya Uganda si Bisiyaga kubanga Ebisiyaga ebibeera ekizibu ate Museveni akulaze nti Ebisiyaga bireetebwa incumbent ani incumbent tudejjawo Museveni ogobe Ebisiyaga tonga yeekolera ngenzi.